amafuta gaabuze. Mbadde njala twogere amafuta gaavudde ku kyokubula. Nti ministry ya health yaleeta etteeka nti omuntu trucks tezifuluma nga tebannaba kukola ki teziyingira nga tebannaba kumaliriza nsonga zaabwe n'aba truck drivers. Nga ab'amafuta bafunamu bano abali eneeka basigadde. Njagala bano abatunda amafuta bo nga bafunamu ekyo. Gw'olaba kimu nti trucks zeesibye ne weebuuze zeesibye zitya. Minisitule yereese ekizisiba. Ani afunamu nga bazisibye? Be baddiira abali mu ki? Mu mafuta. Bafuniramu wa kwongeza miwendo nga trucks ziri zeesibye. Era njagala ombuulire baakoze ekyo mu kuzita. Kyetuyinza okugamba nti kye babadde balinda minisitule kyebadde erinda kyawedde kati bazitadde. Kyenyinza okwogerako kye nalabye boogerako waliwo okutestinga covid. Abavuga badriver abo bebaali bacomplaining nga bw'ava e Kenya bamutestinga, bw'ayingira e Uganda bamutestinga, bw'aba ayitawo era okuyingira e Rwanda oba Sudan era bamutestinga nga bagamba akantu kano kaluma nnyo kakusonseka mu nnyindo ng'oggyeko okuluma. Sina bulumi ensimbi. Sente Kenya bakeberera bwereere. E Uganda basasuza. Era ke kakundi kali. Kati nga bagamba nti era baga nti ng'oggyeko okuluma akantu kali naye ne sente ze tusasula buli wootuuka. Nga nnyingi kati mbadde nkugamba bwe nti tekikwewuunyisa nga Ministry ya Health ne baddiirazi b'amafuta bonna babadde bamanyi ku kigenda mu maaso. Sure. Kisoboka nnyo mu Uganda kubuza obiraba. Kubanga era tewali kyakyuse okubanga balese instructions kati trucks muzite tuli bubi ng'omaze kulaba ku petrol stations eziri empty. Bezatandise okukkaliza bonna bagamba kati awo ne bwemubata. Kati awo ne bwemukola ki? Ne mubata. Bwetyo bwe tutambula mu Uganda twafuuka baddiiru. Buli omu asobola okukola ddiiru mu mbeera yonna noga nti bakuta abatakisi abatalina misipi bwegiti nga waliwo eyaleese emisipi. Bakuta atalina kino nga waliwo eyakireese. Hon.Lutaaya Simba yayogedde ku kyokuba nti reserves yazogeddemu eza 70s. Ne gwebuze aba planninga reserves ezo baali baplaningidde emmotoka mmeka. Nakati ffe tulina mmeka kubanga tubadde reserves ezo zirina million liters zigenda million liters 30. Consumption y'amafuta kati mu Uganda olunaku tukozesa million 6.5. Zisobola tutwalako ennaku mmeka? Sinya n'ekitundu like 5 days. Ennaku 5. Kati tugenda kujaguza. Naye nezo ezino tutwala ennaku 5 zabadde empty. Naye tugenda kujaguza ku Lwokusatu myaka 36. Nga naye mu kuyingira mu 36 twasangawo liters 1,30,000. Kakati tujaguza nga tulina mu 0. Kyovula banti Hon.Lutaaya muwanyi ekitiibwa nti musajja mugumu nnyo asobola okwogerera ekintu wadde tekyogerekeka. Najja n'akikubira n'akisiiga akantu bulungi nnyo naye bambi nga oluusi naye akaluubirizibwa. Nti bwe tutyo bwe tutambudde nti amafuta kati kino kigenda kuvawo ekyamafuta ojja kulabawo ekirala. Ekirala kiyingirewo. Kijja kuyingira. Kasita kuba bo balina nga bwagambye Hon.Lutaaya Simba nti obukundi omaze okuyisaawo ekikyo kati ndeeta ekyange. Kano akakundi nga kaddako emabega kyova olaba mbadde njogera ku kyebizimbe ebingi nti nalabako Hon.Lutaaya Kamya IGG bwe yajja okwogera ku bizimbe ebyo nti ne lwaki tetunoonyereza ku bannyini byo. President vaayo tuyogera ku bantu abo bajja bizimbe ebweru bw'eggwanga. Ekitegeeza ne President yakonfaminga dda nti abantu be mwebali sente bazinyakula. Naye n'agamba kasa bazimba wano. Ekyo yakyogera Lunye bwe yali e Rwanda ku bugenyi yagamba nti abeewange babbi. Ekyo tikiriiko kwekweka yakyogera Lunye. So Hon.Lutaaya Kadu Mukasa nze mpunzika ku kyamafuta nkugamba nti basobola n'okugalemezaayo ku miwendo
ako kewalabeho nabona Banja ng'agamba nti tewaba asukka 5,000 kitegeeza alinga akonfamiga nti 15 nnungi abadde mu 3,000 mu 4,000 kati prime minister olubuzeemu naga temususse 5 alinga abagende nti mu shooting up kati ceiling ya 5,000 era alindako ojja kubalaba nga bagamba nti kale tubeere ku 5 nga prime minister bwe yagambye. Mukulu John Kikonyogo ku nsonga eyo tugiryoke tugiveeko.